kutegeeza mu bigambo bitono n'omukazi talina kyabulako toba naye n'onoonya mulala. Njagala era okutegeeza abantu bonna mikwano gyaffe mwenna gye muli nti awali abaagalana sitaani aleetawo akajanja akamala naye ffe waffe talina waayita. Ntegeeza ekkanisa n'eggwanga n'abasigadde mwenna. One, I am a man of principles. I'm a man of integrity. I stand for my values. I know who I am. Ono mukazi ne sitaani akimanyi nti mukazi. Katonda ankoze bulungi naye bino byendi ne bwendabika omukyalo ono. Kale tekikusalanga mu mutwe kati sitaani agenda anoonya ebirala byakozesa okulwana kubanga alina okulwana naye agenda anoonya ebirala. Tekikusalanga mu mutwe nti waliwo olunaku lwe bulikya nga bugingo n'emakula baawukanye. Ebyo sitaani byayagala. Ebyo sitaani abyagala nnyo naye ffe tetuli baweereza ba sitaani. Yamalirira maliridde namalirira ku nnyanja twagobako nga tukoze eki nga tunywedde mu lyato. Yesu mwakola ki? Kiki ye batuvuma? Omwana omuwala yayimba oluyimba edda kiki y'onvuma? Nvaako siivuganye naawe bigambo byange si bingi. Aloozi yasimba ebyo byenkola. Hallelujah. Amin enene. Batanewe mikwano gyange bangi abankubidde ku busibu banne mulekerawo okuwuliriza nga wolokoso n'ebigambo ebitagasa. Tulina bingi ebyokukola, tulina okwezimba, tulina okuzimbira Mukama. Obeerawo nolowooza naye eddala lya sitaani akatuli kaagaziye bugazi ku bwongo kiki? Oba otegere kyeŋŋamba? Naye nga makula bw'aba tali ku kituuti aba ali mu Sunday school, bw'aba tali ku Sunday school era still tulina obuvunaanyizibwa. Tulina famire nene bangi kumu abaana bamwe babeera waffe nammwe mukimanyi. Tetubeera wano okukuba nduulu nti tukola kino na kiri. She is a real helper. Wesiri omukono gwange guba weeguli okuyita mu makula. Ebirowoozo bye birowoozo biramu. Mubuuze ku baana bammwe abali mu Sunday school beefaanagana nga bwe yabeeranga. It's completely a different Sunday school.
kale abatalina byakukola mbeegayiridde tibaddamu kubataataaganya. Ku nnyanja twagobako nga tukoze eki? Nga tunywedde. Tugenda ludda wa? Tugenda mu maaso. Sitaani oba alengedde Independence Night, oba alengedde kusima musingi, naye byonna byalengera, oba alengedde bibyo, kubanga talumba ffeffekka, ffe titukyali ku lwaffe. Alumba bw'ogaana okujja n'aba n'akusana ne bagambe, pasitawo wamulabye, ebya pasitawo n'emakula wabiwulidde. Kati bambi ofunemu akatengo, naye ng'ekituufu kiri nti abamanyi bamanyi, n'abatamanyi nabo tebaagala kumanya bumanya, naye amazima gali mu giraasi. Susan, I love you from the bottom of my heart. And I promise, amidst all these people, amidst the world over, that I will give you a wedding that has never happened. Bw'omanyi kye bayita embaga etabangawo, ate ne bwe tunaagiteeka kirabika tugenda kusaba lukusa. Tujja kutegeeza butegeeza poliisi eyagala Nammanve oba mu Lwera, eyagala eyo oba Nakasu, eyagala abantu nga wanene baliwo abanaabeera ku mbaga. Gundi mwanike nga temutulimba. So oba embaga Sitaani gye yalengedde. Nalowoozezaamu nti nendooza ebirala kambire. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twali tusirise nga situgenda kunyega kigambo. Naye mikwano gyange bangi abali mu ofiises ennene bankubidde amasimu. Ebintu bituuka ku masimu ga buli muntu nga bifaanana ngeri n'ayagala azuule kati olw'okuba badde bakubira nze kennyini. Era ne mbaddemu ne mbaga nti bane temumanyi, tukumanyi. Kozo ba mumanyi mujjukirenga nti nyina values ate nzissaamu ekitiibwa kinene. Nze bwe mba saagala bulokole mba nyina okulangirira. Bwe mba njagala kukola bya butali bulokole sibikolera mu bulokole. Mba nyina okulangirira nti obulokole nabumaze, nabuvuddemu, nkutte ekkubo ddala. Bwe mba sirangiridde bwentyo ngenda kuweereza Mukama nga bw'ayagalira ddala. Kubanga ebya Mukama bimpoomera, binnyumira. Ebya Mukama bimpoomera, binnyumira. Sirina kirala kye nsobola kukola perfectly ng'okuweereza Katonda n'okwagala makula. Kiŋŋambira akuliraanye nti bugingo talina kirala kyasobola kukola perfectly ng'okuweereza Katonda n'okwagala makula. Tewali kirala kye nsobola kukola kweka n'ebyo. Nja bikola obulamu bwange bwonna ebyo. Era Katonda musaba emyoyo bwe tutuuka mu ggulu eyo nga gyetegeera ambeeze kuvi n'emakula. Teri bufumbo mu ggulu, naye njagala wensinziza emirembe n'emirembe nga n'emakula ali awo bw'asinziza. Bannange tobeeranga munnanfuusi na muntu gw'owangaala naye. Yuda yafiirwa ekifo kye mu ggulu nga ne Setaani mukama we bwe yakifiirwa. Tebakulimbanga nti olifiirwa chance nedda. Setaani talinayo mukisa mulala. Setaani alina omukisa ne bw'anaasabotaginga Katonda, ne bw'anaamulyolyoma, ne bw'anaatambula ensi yonna ng'ayogera atya, talina status. Setaani si malayika wa Katonda, si kitonde kya Katonda nti kiri awo kisibwamu ekitiibwa, talina kyali. Kati mu bulamu bwo weegendereze nnyo luuza, kubanga ekifuta kye kibi. Mu bulamu bwo weegendereze kye bayita luuza, era okiyitanga wala. So luuza asobola okukola byonna, naye teri kintu kizza luuza mu kifo.
ne bw'asalawo n'agamba nti kati abalaba abakyayi. Sitaani yasalawo, Yuda yasalawo n'adduka n'addayo mu Bafalisaayo ne Basaddukaayo n'abagamba sente zammwe ziizo, ne bamugamba siriwalire eri, watunda mukamaawo. Mu bufunze watunda balo, kubanga ekkanisa mukyala Kristo yeekawasa. Watunda balo, ne bw'ozizaayo tolina ky'otaasa. So Yuda bwe yaddayo, Abafalisaayo ne bamugamba nti ezo zizo, n'azikwata n'azikasukaawo, naye nga takyalina kifo wa Yesu. Era bwe yavaawo, ekifo ekyali kiyinza omwakomodeetinga kwetuga, Yuda n'afa nga Yesu tannafa. Tebakulimba nti olisooka Yuda okufa. Nkiddemu, tebakulimbanga nti olisooka Yuda okufa. Bayibuli tekyuka, esigala eri emu. Buli Yuda yasooka okufa. It's just a matter of time. Newankubadde nga Yuda aba tannafanga, gwe no bakkuba emiggo, naye ajja kusooka okufa. Alina amatwi awulira Omwoyo kyagamba ekkanisa, lyanga z'okoleredde, tolyanga z'abalabe. Kiwandiike, lyanga z'okoleredde, tolyanga ssente ez'okutunda omuntu. Bino ebibaddewo bibadde bitambula nga byogerwa, nalowooza ku bintu bisatu. Ekisooka kye nalowoozaako, pulojekiti ennene gye tulina. Guno omwaka tuteeka okusima omusingi. Ne bwe balyagala okunfuula omusiru, ne bwe balyagala okunfuula atategeera, ne bwe balyagala okunfuula kyendi siggo kinfuula. Nze mmanyi kyendi, Katonda kyanfudde, kyenyweza. Gw'oli waddemu okulee n'osiga ogufaananyi ogugwo. Ekyo kye nasooka okulowooza. Maybe baagala kunsuuza bwesige mu bantu, naye ekirungi ne bye bakozesa okunsuuza obwesige, era tebagamba nti nakutta omukazi, tebagamba nti nakutta akaana, tebagamba nti namenye edduuka, tebagamba nti nasiyaze, tebagamba nti nakoze eki, nafeza abakkiriza ne mbatwalako ssente, tebagamba nti nabbye oba nasaddaase. Baleeteyo ebintu nga balowooza nti bijja kwanguwa okuyingira mu mitwe gyammwe. Naye emitwe gyammwe nga migumu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Banne mbeenyumiririzaamu kubanga emitwe gyammwe migumu. Ekyo kye nasooka okulowooza. Maybe this thing is rising because of the construction that we must start. Ekyokubiri kye nalowooza, bano be bagamba nti babbye ssente z'abantu, it's an allegation. Be bakuŋŋaanyiza omubisi ne bo basuulira awo. Abaali beeyita abatuukirivu naye nga tekirabika ewaabwe sitaani gy'asula. Ne ndowooza nabo baakikoze bazikize ebintu byabwe badde bitambula. Kubanga kati mu kifo ky'okutambuza obubizi obuli ku 1.7 biliyoni batambuza bifaananyi bya Bujigo ne Makula. Nemanya naye ne kino nakyo kisoboka okuzikiza omuntu obuli awo. Allegations eziriwo zizikire, kati ate abantu batundire Bugingo ne Makula. Ekyo ne nkirowooza. Tugenza okujja nga tumaze kulowooza salale. Ekyokusatu kye nalowooza, eyankuba amasasi awulira bubi nkyaliwo. So this is an assassination. Once they fail to assassinate you through bullets, they can assassinate your character. Bachita character assassination. Character assassination. Olina akeera n'awanga amasasi nga go gaakutta. Kifaananyi kyo mu bantu. Otuuke oba ku mukolo oba otuuke ku mbaga oba pulezidenti akuyisa obaani ow'ekitiibwa abakunyumyako mu nnyumba bakunyumyeko ng'ekitalina magezi. Character assassination. Tulina audios, tulina amasimu,
agabaweebwa ssente nga balowooza nti ffe tusobola obba we zisinga baleme okwogera. Tetulina ssente ezo bannange. Amazima ga Katonda ffe ssente ze tulina za kuweereza Katonda, kati tugenda kusasula sekiti. Oba oluusi nabo baba beejubisa nga balimba, kubanga Kampala wa bagezi. Muntu atekinga advantage mu situation asobola okuweereza message naga ndi bansasudde kati naye gobadde oyinawo mmeka ezaaki. Nina Katonda ate nyongereko ne ssente. Katonda waffe atumala. Katonda waffe atumala. So character assassination, njagala kwebaza Mukama nti olunaku lwe twasimatuka gavumenti yagolokokeramu netuwa obukuumi. Katonda atukuuma nnyo, gavumenti etukuuma nnyo. Kati ndowooza oli bw'agamba nti kati nga bwe batakyakubika masasi, kati katubattire wamu nga tutta kalakita yaabwe. N'akwata Suzani n'akwata n'ebugingo n'agatta wamu, nalowooza nti ajja kutta kalakita. Ono omukazi nga wa kitiibwa, nga wa magezi, nga wa bwongo, nga mulungi munda ne kungulu. Kizibu nnyo okusanga omuntu ali ku social media ng'asobola okutuula n'alizoninga n'emakula. Impossible. Si lwakubanga mukazi wange. Nedda kirowoozeeko olowooza. Mbulirayo omuntu ali ku social media asobola okutuula n'alizoninga n'emakula. Mbulirayo omu ku balabe baffe ab'olulango asobola okutuula mu ntebe n'emakula n'atuula ne balizoninga ng'ensi ebawulira. Teri musiyazi alina magezi. Ekimu ku bisumuluzo bye tusomako magezi bikula Bayibuli yo. Isaiah 22:22. Isaiah 22 n'olunyiriri olwa22. Tugenda kuyingira ekisiibo ku Mande eno kya nnaku 14